Kadama TV olwo Kadama gwe twabaleetedde eggulo ng'ayogera ku nkozesa y'omunnyo n'akapapula bangi ne mubuuza ayongere okubannyonnyola emboozi ye yabanyumidde ne mugamba ayongere okubannyonnyola mu comments awo naye bwe yazisomye n'ayagala okubeera nga ayongera okutangaaza ku nsonga engeri gye yabadde ayagala mugifunemu. Emboozi gye ngenda okukuleetera Kadama ono yeeyongera okubannyonnyola omuntu osobola okukozesa atya omunnyo. Omunnyo guno n'Abawarabu bagukozesa katungulu ccumu bamukozesa ng'ate okwo kw'otadde okumanya nti Katonda ate y'ali waggulu w'ebyo ebintu byonna kuba ye yabitonda. Kadama ono katunnyonnyole omunnyo guno engeri omuntu gy'osobola ogukozesa n'akapapula ke yabadde abannyonnyola ke yagambye nti nno omuntu owandiikako amannya emirundi esatu. Abamu babadde balowooza nti owandiika omulundi gumu naye yannyonnyola agamba owandiika ku bupapula busatu amannya emirundi esatu. That is oba owandiise amannya 9. Naye katusooke tumuwulirize annyonnyole ensonga ye tulabe ng'agiggusa. Bamikwano muli mutya sijjagala mwasiibye mutya naye ng'aziramu ku nsonga y'akapapula n'omunnyo n'amazzi. Mukwano osaba by'oyagala eri omuntu oyo gw'oba otadde ku kapapula. Waliwo ne sisita omu namulabi mu komenti ng'ayogera ku ky'omusaala. Mukwano era kye kimu ng'oteekako oyo omuntu gw'oyagala akuwa omusaala naye sinziira waliyo bano abantu betukolera nga banaku nga balya bbiriŋŋanya na nnyaanya. Ezo famire gye ziri. Kati oyinza okugamba nze Katonda tannyanukudde naye nga ne famire gy'olimu olaba ki tasobola kwongeza. N'olwekyo oba olina kusinziira kulaba ku famire gy'olimu okwongeza. Nze baatuuka okunyongeza lwa nsonga nali sajja kulera baana wadde okufumba. Nali nina kulongoosa naye nga mmanyi bano abantu we beefuula ne banyumpa abaana ne banteeka mu ffumbiro banta ssaawa 10 ku 11 za ku makya kwebaka ssaawa 3 nina okuba nga ki nga nzuukuse. Ne mbagamba weewannyowa awo kanzire ku woofiisi naye nga nali mmaze okusaba nze kye njagala. Era bagenda okumpa emyezi gyange 2 kuba bampa emyezi 2 ne bampa 20,000 zange nga banyongezaamu 10 nali nfuna 9. N'olwekyo bwekityo mukwano osinziira gwe ayagala okwongeza omusaala kisinziira ku famire yo gy'erimu. Bayinza obutakwongeza musaala ate n'ofuna ebintu kweganga ate olaba olina ebikuyisaawo nga n'emirimu olaba gikyuse kisinziira ky'oba oyagala eri omuntu oyo. Bwekityo bamikwano nga mubeere bulungi. Osobola n'oteekamu ku galiki oyo nga bwawunya n'omusaala bwe guba gumuwunyira ng'akwongeza ngamba ssente bwe guba gumuwunyira ng'akwongeza gw'ani ayagala zikwongeza ng'oyogera amannya go akomyewo boyfriend we. Naye kati tuli mu kiyumba tunoonya ssente za kiyumba tutereezezza tutya ebeera ennungi. Buli omu awadde okusaba ky'ayagala. Ow'ekiyumba ayagala boyfriend wamuwe kubanga nze we nali nsaba Mukama namusaba nfune ssente mpeebwe nga n'omusaala we mba nkola bannyongeze nenjogera amannya gange byenjagala naye ate ssente ziva sayidi ne sayidi eri oba oliawo ng'olina gwenyumya naye oba oliawo nga nze mpaayo 2 oba oliawo olinga gamba ngenda kusindikirayo 10 ko nze limpeere maama ewa ku butaka kankuweereze ennamba. Bwekityo ssente oba ofuna sayidi na sayidi ng'omunnyo we gutagwa mu nnyumba ng'omunnyo ogwetoolera ku muntu ng'afumba. Kizibu okulya emmere etaliimu munnyo muganda wange. Bwekityo bwe kiri oba muntegedde. Naye abakomenti nze mwenna ndowooza abamu nabazeemu ndowooza bwekityo tukitegedde.
wandiika akapapula oba okataddemu oba otadde mu kakebe oba mu kabaafu fuba okulaba nti ng'onagamba nti osumuludde otadde mu baketi togibikkako eba eyasamye sabirako by'oyagala eri omuntu oyo njagala kino nakino nakino omala onanabe ayina eccupa osobola osaba mu ccupa yo obupapulo bwawula emirundi 3 era osaba emirundi 3 gema simanyi oba muntegekamba mukwano okwata akapapula kamu nowanikako amannya 3 noddamu n'okwata akokubiri nowanikako amannya 3 noddamu n'okwata akokusatu nowanikako amannya 3 obupapula busatu bugenzeeko amannya 9 oba munfuna n'oteekamu akamu n'okanaaba leero akokubiri n'okanaaba oluddako akokusatu n'okanaaba ogwokusatu naye olina ofuba okulaba nti toli mu piriyodi kitegeera mukwano oba mukazi omusajja ate mujja ekibagaana tewali naye musabe bye mwagala ng'okkiririza katonda nze nkimanyi ojja kufuna mukwano sisobodde mbadde njagala kikola mu vidiyo kuba neeno mbiina naye ngamanyi nti tubeera n'obutuke nga tusula kisobodde bikola naye ate mufumbiro mbadde navuddeyo dda naye insha allah ngakkiriza nja Mr. Kadamu ajja kumpa omukisa nfulumye vidiyo y'ebyo ebintu nze nsinziira ku kyemba nfunye ate nange ngabaneko ne bannange nga nammwe mugabanako naffe basisita bayogerako ku nsonga y'obutwa ku butwa obwo ku ddagala lye bateekako ate era mwongerezaako ne galiki ono omufumba omufuna nga mulamba n'omusekula kati bano baleeta busaketi na busaketi kati ofunako akatu kamu n'okasekula tebiriiko ebyo nti bala n'osekula n'ofuna giraasi y'amazzi n'oteekamu ogenda ofumbira omaliriza n'ofumba galiki oyo fuba okulaba nti musigala mu kitundu ku nsonga y'obutwa n'onywa galiki oyo akuba munda era oba olina okgenda muto olina okufuba okulaba nti temugenda kuzunga n'onywa mwemanyize nnyo ne kamulali mu lubuto kamulali onya buli muntu alya kamulali abasinga buli kanaku balina ofuluma bano abantu balya kubusi naye tebava mu ttooyi ndooza mukitegeera eŋŋaano eya buli kaseera kamulali oyo omulungi ne lemoni buli mmere gy'olya wekaba kalemoni wekali kamulirako era ne lemoni ekuba munda nga galiki waffe nga kamulali waffe nze bamukwano kyantuukako naye bweto bwe nejjanjaba mu nnyumba naye alhamdulillah kyantuukako nga ndi wa myezi 4 nga naakajja ne musajja ne mukolera namulaga nti nze sina kyentegedde namukolera omwaka gumu oyo ne tulemererwa kwe kufuna ekiyumba kyendimu naye kasita nafuna ebyo bye nakozesa nga nejjanjaba mu bulamu bwange kati ne mu kiyumba kyakubiri bwonna bwonna obutwa bwafuluma bwonna wenfuna lemoni nga nnywa nga nginuunira wenniimu bwentyo kuba munaye tomanyi obulamu tebuliiko ki bye buba